omuntu asetinze target ye muntu yekka asobola okugamba nti namiisinze bw'oba tolina target njagala kuba wano naye yes omiisinga lwakuba abadde olina weeyagala okukola ki next time nja toliivinganga bulamu ng'okeera bukeezi n'okola bugezesa kaakati ke kali ke nayagadde okubuuza era nga tugenda nti oyagala okubeera omugagga kadde wange sebo ngamba nti noyagala okubeera omugagga kaakati ekibuuzo ekiddako ate ng'era njagala okinziremu saballa nsobozese oyagala kubeera na ssente mmeka ogambye ombuuziza ekibuuzo tolya bigambo mukama wange ekibuuzo ngenda kiddamu wengi tolwa njagala omubuuza naye alabba na ssente mmeka okusookera ddala njagala mbeere n'obugagga bw'oyogeddeko obw'omutima kinasoose okuyiga nti osooka kuba yes obugagga obw'omutima kyemmanyi tewali muntu agamba nti obugagga alina kuba na ssente onkoledde amakya g'olwaleero nze byonna ngenda kujja nkuteeka ne ku subjection y'eddiini kukyo kubanga abatulaba nange tuzze kuyiga kanziremu ansa ey'omuntu omugezi nti simanyi tomanyi okkiriza simanyi ssente ze nandiyagadde kuba nazo njagala nve wano nga nange njiza kubanga banambuuza ekibuuzo oyagala kuba na ssente mmeka nga nyina ansa ekyo kisigendangako mu interview n'ekibuuza muntu ambuuza n'akifuna ansa mukama wange gyennyingi kakati ojjukirako enva okusomesaako emabega nti you cannot miss a target you don't have nkajjukira sewo tosobola kumiisinga kakati tosobola kufuna kyotamanyi allahu akbar tosobola kufuna kyotakola ki kyotamanyi kati gw'obadde onoonya kyotamanyi allah kyegala njagala obugagga naye ate sibumanyi kyoba omanyi osooka kyoba oyagala you see mwagala nnyo nsomese ku by'obugagga naye nze njagala nnyo nsomese obwongo obukola obugagga obwongo bwe bukola obugagga it's all up here tuyigiriza abantu work smart and what have you you cannot miss what you never intended to shoot ongambye tomanyi kati kitegeeza naawe okeera bukeezi awo gafula kiki ekiriwo kyoyagala tukavugidde watuddewa yes naye oba ne target kaakati tulina nalegako akatabo kange mwe nawandiikanga ebiruubirirwa byange abantu baali balowooza nti nsaaga naye buli nagiranga waliwo lwe nali making a decision okuva e Bulaaya natuula nga ngenda mu meeting nakyogerako wano nga nkigamba abantu nti bw'obanga olina ebizibu olina okweyita mu meeting abantu ne kibasesa nga tebakitegeera you summon yourself in a meeting n'ogamba nti nno Haji Bakaluba oyagala kugula mmotoka ya ssente mmeka n'otandika gwe wekka like deliberately oli mu meeting n'omutima yes ne weebuuza gwe oyimiridde otya ne ssente z'enkolagana yo eri eti okumanya kukuli kutya gwe wennyini n'otandika okukola ki obulamu bino bwe tuba tukola omanyi obulamu bw'ensi si bya relationship si bya ssente naye buli wantu wonna nkibulira abantu nti you must be ready to reach a vibration olina okuba nga oli mwetegefu okutuuka ku masannyalaze ng'osobola okwewa ebiragiro at the same time follow them okubigoberera kati we lack the discipline okwewa ebiragiro ate ne tubigoberera omuntu akeera ku makya ng'ayagala kino enkeera ate n'akola kirala kitegeeza tulina okuteekawo target zaffe ze tutambula amateeka gano ge ganfuga olunaku kaakati nina gwe kaakati emyaka gy'olimu bwe mba siri mistaken okyali mu myaka nga 20 kaakati tulina kye tusetinga programming our lives n'ogamba gino myaka 50 you see Mukama Katonda yagereka buli kimu ekijja yasalawo naye ate yasalawo naye bw'abanga yasalawo lwaki tusaala lwaki tumusaba bw'abanga Allah yagereka buli kimu kyonna nga bwe tukkiriza lwaki bw'oba anti yakugamba kufiira mu myaka 5 lwaki bw'oba osala ekkubo otuna left and right wandisaze sala busazi
anti Allah akukuuma. Kitegeeza gwe bino by'oteekawo bisobola okukyusa kadari abadde omwavu ye Allah teyatusoona mu nsi nti wakati wano mu bwongo nti yayiwawo buugi. Tekisoboka. Yateekamu obwongo olowooze waawe ogenda abeera wali n'akutunuulira bw'ati n'alaba omuddu wange n'agamba nti bw'ati bwe bibanga byonna anti byawandiikibwa dda anti sijja kusaala byawandiikibwa dda ŋŋenda mu muliro. Kitegeeza Allah yatteeka mu nsi n'atuwa obwongo just nga olina kutakulaawo waliwo ssente zo. Bw'abanga yakugamba dda oli wa mujjana ate lwaki osaala? Lwaki osaala?